Yenze kati ngambaganda ebigambo bino sirina kyentya kalinze bansibasiba okwetondera pulezidenti wa Uganda wamu ne security operatives zonna. Obunkenke bukyeyongedde ku Don Kulisi munnange era nga ngenza okukola vidiyo eno by the way nga bikyagenda mu maaso okutredinga ku medias ez'enjawulo munnange byengenda okubeera nga nkutuusaako era nga asinzidde munnange ate emitala w'amayanja kakati nno ndabyeko wali obutambi obw'enjawulo abadde munnange nno nga ali mu kwetonda byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kosaate ne Dr. Jose Chameleone wuuno asimbudde alumbye munnange ate South Sudan. Kakati nno ngenda kubeera nno nga nkubuulira ku mwana mwenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone naye nno ngenda kusaba vidiyo osooke ogimpeere like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Butereevu kansooke nkutegeezeko nti nno omugagga Don Kulisi munnange kinajjukirwa nti emabegakokko bibadde bitredinga era nga bikyagenda mu maaso munnange ate okutredinga amawulire munnange ate ag'omugagga Don Kulisi munnange ku bigambibwa wali nti nga waali omufere esayidi eyo alina kampuni munnange Skypins etwala munnange abantu ebweru. Kakati nno bangi ababadde bavuddeyoko actually mu media nga bagamba nti nno omugagga Don Kulisi nti yabafera munnange ngera bw'owulira munnange bigenda mu maaso ku mwana mulenzi ono munnange ate Don Kulisi. Kakati nno wali n'avayoko ku live munnange n'ayogera kale ebitaali birungi awo ku President Museveni kw'osaate ne ku poliisi munnange naye nga alabiddwako wali abadde avuddeyoko ne yeetonda era ng'asinzidde munnange ate mitala w'amayanja. Actually kansooke nkuwekokko ku bumu obutambi obubadde bukyagenda mu maaso okutredinga ku mwana mulenzi ono munnange ate Don Kulisi. yenze kati ngambaganda ebigambo bino sirina kyentya kalinze bansibasiba nakale kale tugeze ekirooto kyo kituukidde ekyokunkwata nga bw'ogamba enda kati malina okuwozinga mwana tukitwale nti ekirooto kyo kituukiridde nga bw'olowooza ekyokunsiba kale ekirooto kyo kubabamu kummwe mwina ekirooto kyakunsiba kale tukitwale ekirooto kyo kituukiridde bagenda kunteeka mundu mukama bankuba essasi. The answer is no. Mwe kambagambe ekigambo kimu mwabadde mulina kufuna ssente ku Friday emiliyoni aga ne musalawo media kati media ebasasule oyi emiliyoni zange 5 wano weni mu Europe zijja kumalira kyenjagala kyonna Okwetondera pulezidenti wa Uganda wamu ne security operatives zonna. Naseereddemu ku lulimi eggulo nga njogera nempitamu ekigambo ekyabadde ekimu. Mr. President, kino nakyogedde lwa busungu kulw'ensonga omuntu gwe bansindikamu okulwanyisa kampani yange wa NRM era n'abantu abamu bali mu kukozesa bakusekuritaliyeti eyo embu. Naye taata President, nsaba onsonyiwe wonna wenaseeredde olulimi oba byakutuuseeko oba tebyakutuuseeko omanye osobola okwogera ekintu naye ng'ate ogenda kunyiiza oluusi abamwetoolodde nga oluze lutanyiiza ye ng'omuntu. So nsaba kunsonyiwa nga nkijja ku mutima gwange olwa Katonda n'ensi yange bisibe bulungi. Eno vidiyo yaba security oba Uganda Police cause obusinga vidiyo babusazesaze mu live gye nakola yesterday oba okwosa eggulo nabadde mukambwemu nenjogera ebigambo ebyaseeredde. Nsaba omukulu atwala poliisi yonna mu ggwanga n'abapoliisi bonna bekyayisizza obubi nsaba munsonyiwe. Byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso ebikyatambula ku mwana mulenzi oyo munnange ate Don Kulisi era nga nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate esayidi eyo. Kakati nno eyo kankugyeko kankutegeezeko wali Dr. Jose Chameleone mukyekinzeko wali mwana mulenzi ono abadde yakava wali Kenya
abaddeko ne show n'amala n'akomawo e Uganda naye kakati ate asitudde ate munange alumbye wali munange ate South Sudan nno agenda kubeera nno ng'aperforminga ku mikolo munange ate kigenda okubeera emikulu ku lunaku munange ate olwa Independence Day wali e South Sudan munange agenda kubeerayo ne performance eside eyo era ng'alabiddwako wali abadde ava wali ku kisaawe Entebbe Airport ng'asimbudde naye bannange Dr. Jose Chameleone ali crazy nnyo waliwo awo just kyaliwe abadde amusituddekoko mu bbanga neŋŋamba bannange tasuula ate bannange omusajja naye bambi just babadde bahavinga mukolo just fun era nga boogezako okulaba akatambi ako kansooke nkakuwe by the way ate mmale nkomeyoko maaso awo. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo bwe nti bwe nkoze era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana mulenzi ono munnange ate Dr. Jose Chameleone kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti